Uganda y'enkya. Ekirala Baganda kye njagala bategeere nti Buganda ggwanga lya nsikirano oba lyatonderwa kuki? Ku nsikirano. Abantu abatuula e Magonga bajjajja Abattaka b'obusolya abaali bakulira obutaka bwabwe ne batuula e Magonga ne bakkaanya bateekewo Obwakabaka bwa Buganda balina abaabasikira oba baavaawo. Nga temunnabuuza bino byonna bano bagenze bate wa pulezidenti bano tusooke tubuuze e Buganda abantu bano mubasaamu ekitiibwa asobola okwanukula ekyaveeyo nti ddala Abattaka ba Buganda bali mu kifo kyabwe kye bateekeddwa okukola ki? Okubeeramu olwaleero. Bwe baba tebaliimu Yes, tugende maaso. Kiki ekibaggisaamu? Ani yabasenda okubaza ebbali? Lwaki tebali mu kifo kyabwe? Ono kyayogeddeko. The court of politics. Abattaka ba Buganda be baddukanya ebyobufuzi by'Obwakabaka bwaki? Bwa Buganda. Be balina upper hand mu kusalawo ani anaabeera kabaka. Era akugambye bamuwa n'abakazi. Buli kika kikompiitinga okulaba nti buli kika kiwa kabaka omukazi okulaba nga amuzaalamu okulaba nga ekika ekyo kifuna kabaka. Yes. Ebyo bikyaliwo. Oba byebyo bye tuwulira bye baagala okussa mu modernity ayagala okujja. N'olwekyo nze ndowooza nti Abattaka nga balina okunyigirizibwa, Abattaka nga balina okuvvoolebwa n'okujoogebwa, babadde bateekwa okusala amagezi okufuna we bayimirira okwogera eri ensi esobole okumanya ekizibu kino kye balimu. N'olwekyo oluvannyuma ensi ekisa. Nja kusaba moderator tusooke tutegeere baani abagenze okusisinkana kabaka okusisinkana pulezidenti. Abattaka ba Buganda. N'olwekyo tusooke tutegeere Abattaka ba Buganda. Yes. Nga bwe tugenda obbategeera njagala mbajjukize ekintu kye nzize njogera mu shows eziyise. Nabaga nti Buganda erina ebizibu bisatu. Buganda terina bukulembeze. Yes. Abaganda tuli banafu. Abaganda tulina obutamanya. Kakati ebyo ebintu ebisatu bitutawaanya nnyo buli wabaawo ensonga. Omukulu omukubiriza wa puroguraamu yaffe bw'abadde atusomera muwulidde okwogera kwa pulezidenti okuva lwe yasisinkana Ssaabasajja Kabaka e London mu maka ga Profesa Lule n'agamba nti tuteekwa okukyusa obuwangwa bwaffe bugende mu mbeera ey'omulembe oba tubwozeemu tubuggyemu ebimu tuteekemu ebipya. Naye nkakasa okuva pulezidenti lwe yayogedde tewali Baganda bawera 10 baatudde kulowooza ku kigambo pulezidenti Museveni kye yayogedde nti eyo yeebadde namuziga ezeetawaanya Mengo ne NRM okuva lwe byajjawo mu 86 ekya modernity. Yes. Okukyusa obuwangwa bwa Buganda. Abakulu abamu mu nkukutu bakkirizaganya ne pulezidenti nti obuwangwa tugenda bukyusa bubeere bwa mulembe. Era mwe batuleetera kabaka alinga Agakaani. Yes. Corporation Solo
naye ng'Abaganda ffe bannannyini Kabaka tebatubuulidde nti bino bye twakkaanyizaako naani ne pulezidenti. Kakati olwaleero bikomawo tubisanga naye era tewali batudde kubirowoozaako mu ngeri ya kikulu. Lwaki omukulu ayogera ku modernity? Ku modernity. Abantu basambagala busambagazi. Nti tutambule n'omulembe. Abavumye Abattaka ebigambo bye baagala okubavuma babibavumye. Ababasoozezza babasoozezza. Naye wakati awo wonna nze njagala tusooke tubeere bakkakkamu abagenda okuwuliriza pulogulaamu eno. Yonna buli kika gye kiri. Buli bamu baalina ekika obutaka bwabwe. Kati abaali mu butaka obwo be bajja ne batuula ne bafederatinga ne bakola eggwanga eriyitibwa Buganda. Era ne bateekawo Kabaka. Bali nga Battaka, ono nga yaani? Ye Ssabataka. Nga bakkiriziganyizza. Naye Ssabataka mu bano zino stateless ezaateekawo Buganda talinaamu wadde single entity. Ssabataka talina woogamba nti ono ye Ssabataka, eno ye yali state ye, bano bajje bamwegatteko. Kitegeeza Ssabataka bano be bamuleeta. Yes. Mu bufunze be olwa Harmony. Mu bufunze be bannannyini bwa Kabaka. Kati njagala nga tugenda okwogera ku Battaka tusooke tutegeere obukulu bwabwe, obuzito bwabwe, naki kye bali mu ggwanga Buganda. Nkufuna bulungi. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe Note 773 216 588 Note oba Note 703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkyambaaniriza nnyo n'embeebaza obubaka oba feedback gye mutuwa ku ebyo bye tuweereza ku mukutu guno ogwa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya tukkiririza mu maanyi ag'eddoboozi era tukkiriza buli munnayuganda alina eddembe okubaako kyayogera ku ebyo by'asuubira oba na butya bwe yandyagadde Uganda ey'enkya oba emirembe egirijja gibeere. Ebirooto byabwe bye tuleeta mu maloboozi ne tutegeera endowooza zaabwe ne bakubaganya ebirowoozo nga tetwesigamye ku kikula, langi, eddiini oba tribe oba ekika wadde region gy'avaamu. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala era nnyongera okubeebaza n'okutuwa
obuwabuzi ssaako ne assistance oba obuyambi bwonna bwe muba musobodde. Olwaleero ngenda kubeera nga nyongera okugenda mu maaso okwogera ku nsonga eya nnyaffe Buganda gye buvuddeko sabbiiti gye tukubye amabega oba sabbiiti ze tukubye amabega kisinzira woonalabira puroguramu eno. Abattaka ba Buganda oba abattaka abakulu ab'obusolya bakulira ebika bagenda mu maaso ne basisinkana omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga Entebbe. Ebyayogerwa oba ebyavaayo enno byaleka nga Abaganda abamu bakubagana empawa ku lwaki abakulu bano abattaka abakulu ab'obusolya batuuka okwesitula ne bagenda Entebbe okusisinkana Yoweri Kaguta Museveni, ng'abamu bagamba nti ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne Buganda yonna mwanattu kino kyandibadde oba tekyetaagisa, abamu bakitutte nti tekyetaagisa, era nzikiriza amaloboozi g'abangi gagambye ensisinkano eno nga nnamunswa nga taliiwo ne Buganda okusoomoozebwa kweyitamu okuyitirivu kitwandisuubidde waliwo ebirala bye twandigwanidde okubeera nga ndowooza tutunulako okusinga ensisinkano eno. Ekyokubiri abalala nga bagamba nti abattaka b'ebika bino okuvaayo okusaba Yoweri Kaguta Museveni wabula omukulembeze w'eggwanga okubasaba oba okumusaba abagulire ettaka erisoba mu buwumbi ndowooza buli mwenda, era omukulu yabasuubiza $1 million eza Amerika 2.5 mu mwaka gw'ebyensimbi ogutandika July 2023 financial year omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024, era n'awandiika omukuko gw'ebbaluwa ogutwala eri minisita Matya Kasaija y'ow'ebyensimbi. Ekyo kyatabudde bangi ne bagaa Ssaabataka bw'abeera nga ettaka lingi lyalina ate bano lwaki bagenda okukuba amavi nga baagala nti pulezidenti abayambeko bagulire ku ttaka emmenga awo. Ensonga ey'okusatu yatabudde bannayuganda oba okukubagana empawa mixed reactions, y'ensonga ey'abamu abagamba nti ettaka lyaffe ery'egindi katugeze nga anyway ngenda kubasoma nga baga nti ettaka linene kugane the land question. Yes, ebibuuzo bingi nnyo ebikwata ku ttaka ku ggwanga Buganda ne Uganda, kwa ne statements omukulu zazzayogera olumu ne minisita we Sam Mayanja ku by'ettaka nazo zibadde empitirivu nga abamu bagazinga ezaawulayawula n'okulumba ettaka lya Buganda. Oli n'agamba nti Buganda talina ttaka, Buganda Land Board talina ttaka, ebintu bwe ebyo tuzze tubiwulira ku byongedde okuleeta ebibuuzo ku ttaka. Ndina muzzukulu wa Gabunga kitange mu birunjuki abanzala nno bammamba, era n'ekitanga nze yadda mu Ronald ya wammamba, so naye abeera kitange enyigwe tugenda okubeera naye nga bulijjo bwe tukola programs zino ezikwata ku nnyaffe Buganda, okunnyonnyoka, okusomesa, okuwabula n'okuyigiriza abaana ba Buganda n'emirembe emito egiriddawo nti ddala kituufu ekitiibwa kya Buganda kyava dda, tulina okubasomesa n'okubayigiriza. Kansooke empa omukulu mu birunjuki abalamuseeko ate oluvannyuma tugende mu programu ey'olwaleero gye nzikiriza nti mujja kujjamu ekinyusi. Taata nsaba olamuse kuba tulaba ku Uganda ey'enkya ate tugende mu maaso. Bannange mbalamusizzaako abantu ba Katonda mwenna, nebaza Mukama Katonda olw'ekisa kye n'okwagala byatuwadde ate n'atufiisizza akaddeko olwaleero ne tusobola okubaako wano nga tugenda okukubaganya ebirowoozo. Mwebaza olw'obukuumi, olw'ekisa kye n'obulamu n'obugabirizi. Ayi Mukama Katonda oli wa ttendo. Nyongera okulamusa ku bawuliriza b'omukutu gwaffe n'abalabi b'omukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ebiseera bye mutwala nga mugoberera nga muwuliriza, era mutuwa amaanyi naddala bwe tulaba enzijumbira gye mujjumbira. Kitegeeza nti mwongedde okwagala ebigambo byaffe, naye twebaza Mukama Katonda olw'ekyo nti ekyo Mukama Katonda yakikola kuba yateeka ebigambo ebisaanidde ku lulimi lwaffe. N'olwekyo twongera okumusaba n'olwaleero asosolemu ebyo byalaba ebisobola okugasa eggwanga lye, bibeere ebyo ebisaana okutuula ku nnimi zaffe okujja gye muli.
Nyongera okubebaza olwa byonna era ntumira abawuliriza mwenna naddala mmwe abagenda ku mukutu guno ne mubaako obubaka bwe muwandiika nga mutuwabula nga mubuuza ebibuuzo. Ebibuuzo ebyo tubigoberera tubiraba ebiba ebikulu nga byetaaga okuddamu tubyanukula. Nolwekyo nyongera okubakubiriza mwongere okusharinga ne bannammwe, mwongere okukubiriza bannammwe okulaba omukutu guno gujja kubaako bingi ebinyuma ate ebiyigiriza. Nolwekyo yengeri yokka gye tusobola okuteekateeka eggye ly'abamanyi erigenda okununula eggwanga lyaffe Buganda n'okutereeza obulamu bw'abantu baffe. Omukama Katonda abawe omukisa. Weewaawo, ensinkano gye mbategeezezaako gye buvuddeko yabadde ekulembeddwamu oba omukulu yatutte abataka b'ebika omukyala oba ow'ekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo yatutte abataka ab'ebika bino okubeera nga boogeramuuko n'omukulembeze w'eggwanga. Era nina versions bbiri naye zonna tewali nnyo njawulo, naye kanstandike ne chimp reports then nja kukwata Saturday Vision ow'ennaku z'omwezi nga 1 Aprili. Tutegeere engeri abakulu bano ab'amawulire mu print engeri gye baleese ensonga eno n'ebibuuzo bwe bijja okuva. Nja kuyita nno mu bufunzo obw'ekitalo mu speed ya yiriyiri. President Museveni has promised to direct the Ministry of Finance to set aside the $2.5 million, that's Ugandan shillings 9 billion, to buy land for the clan heads of Buganda-Abattaka to build their offices. The head of state made the pledge during the meeting with the Abattaka earlier this week at State House in Entebbe. Week eyo yakomekkereza March oba omwezi ogwokusatu. It all started with Omutaka Walusimbi Mbiro Zancha, the head of the Fumbe clan, thanking the president for the peace not only in Uganda but also in the region, Agamba East African region. He reminded Museveni of his message to the Somali National Army recently, saying only a peaceful country can develop. Mr. President, I quote, "We thank you for the peace in Uganda. For all these years you have been in power, we have not witnessed any war, especially in Buganda," said Omutaka Walusimbi. He then appealed to the president to help them secure the 2.5 acres of land near Bulange Mengo, which they need to set up their offices and other developmental ventures to benefit the kingdom. According to a press statement from State House, Museveni promised to look for $2.5 million in July financial year and buy land for them. Mengo's relations with the central government have been strained in recent years, mainly over the Buganda Kingdom's alleged support for opposition groups. Matters worsened in the 2021 election campaigns when Mengo's top shots backed Robert Kyagulanyi against Museveni. Kyagulanyi eventually defeated Museveni in Uganda. Hundreds of NRM candidates, including ministers, were equally floored by NUP flag bearers. Buganda had accused Museveni's government of committing human rights violations in crushing opposition dissent. Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II publicly condemned the state's excesses. However, Buganda appears to be warming up to President Museveni, at least from statements made by clan heads during the State House meeting. The Minister of State for ICT, Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, who led the delegation to State House, thanked the President for meeting the clan heads of Uganda, the Abattaka, saying it will go for a long way in mending the relationship between Mengo and him after 30 years. I quote, "Your Excellency, you very well know the history of kingdoms of Uganda in particular. The Abattaka clan heads are very important people in Uganda in instilling good cultures, discipline and promoting development," said Nabbosa. Omutaka Nakigoye of Kinyomo clan, Samson Lukabyo, who hails from Kyasa in Kyannamukaka-Buddu, thanked the president for inviting them for a discussion. He, however,
expressed dismay over the takeover of about 85% of their land in Chasa by the National Forestry Authority, yet the land initially belonged to the Chinyomo clan, and asked the president to intervene. I quote, "Our people have been arrested several times. Our appeal as Chinyomo clan is, let there be a mechanism to let us keep that land for cultural purposes as we preserve the environment," Omutaka Nabimba said. With discussion, the clans can get permission to go and do their cultural activities without any problem. The forest and culture are not in conflict. There is no problem at all, President Museveni assured, adding that he is to set up a liaison office to help coordinate and receive feedback from Abattaka. Oweekitiibwa Ssewava Sserubiri hailed the president for standing firm against immoral acts such as homosexuality and promised him support. He also thanked him for fighting COVID-19 pandemic out of Uganda and his endless messages against HIV/AIDS. Wano we wakulu. How Museveni met Kabaka. Following Uganda's independence in 1962, Buganda Kingdom was abolished by Uganda's first Prime Minister, Milton Obote, in 1966, declaring Uganda a republic. Following years of disturbance under Obote and dictator Idi Amin, as well as several years of internal divisions among the ruling National Resistance Movement Party since 1986, President Museveni restored Buganda Kingdom in 1993 with King Ronald Mwenda Mutebi II, the 36th Kabaka of Buganda, on the throne up to date. Some of those NRM people opposed the restoration of kingdoms, saying it would escalate tribalism, but we explained to them how their existence would be of importance. We told them that the central government has a lot of work to do in keeping peace, developing the infrastructure, and then kingdoms would concentrate on promoting good cultures and instilling good morals in society. Museveni said, adding that as freedom fighters, they believed in culture as the core of development if they are well audited to leave out the bad ones. The president recalled the meeting he had in August 1981 with Prince Ronald Mutebi, then with the late Professor Lule, and they had agreed to restore Buganda's status like it was before the 1966 crisis. Kano kakulu. The president recalled the meeting he had in August 1981 with Prince Ronald Mutebi, then with the late Professor Lule, and they had agreed to restore Buganda's status like it was before the 1966 crisis. On my way to Libya, I passed via London, and Professor Lule linked me with Prince Mutebi, now the Kabaka. Culture is good, but it must be harmonized with modernity. This has been our message up to now, and I thank Honorable Nabosa for coordinating us. President Museveni further said, adding that the meeting with Buganda clan heads is the beginning of a new chapter to have a systematic discussion of harmonizing culture and development. I am happy that you have come. We must survive in modern world. We should desist from using tribes and religions to divide Africans, because we need to rebuild our economy. We need a bigger market, both in Uganda and East Africa, and Africa to become prosperous. We don't want cultures that take us back, Museveni noted. That is Chimp Reports. Saturday Vision. Ati ebirala wano we twagala ennyo. Yes. President Museveni said culture was good, but it must be harmonized with modernity. This has been our message up to now, and I thank Honorable Nabosa for coordinating us. Yes. Ebisinga ebirala bye bimu temuli nnyo njawulo. Modernity.
Kakati show eyolwairo mukulungi kinyanjitandike ne first and foremost the general perspective. Abamu bagamba oba Abaganda abamu bagamba nti kino kyabadde tekigwanidde. Naye kantandike wano olowooza ki ku nsisinkano ya President Museveni n'Abattaka b'ebikase? Ebirowoozo bye ebiriwa tujje nga tumenyaamenya mpola kyabadde kigwanidde. Ssebo neeyanziza neeyanzeege. Naye nga sinaddamu kibuuzo kyo. Mbadde nsaba abawuliriza b'omukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya abagenda okuwuliriza ebigambo bya mukulu Njuki. Njuki ye mutunuulizi era eyeekenneenya embeera naddala ekwata ku Bwakabaka bwa Buganda ne ku ggwanga ly'Abaganda. Ayinza okutandululako ebigere ne mu East Africa ne mu Africa oba ne mu nsi endala. Naye omulamwa gw'olwaleero oba sho ya leero ekinyusi tugenda kukisimba ku nsonga eyabaddewo wakati w'abajjajja Abattaka abakulu b'obusolya okusisinkana President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu State House Entebbe. Omukulu moderator bw'abadde atusomera amawulire engeri gye gawandiiseemu, amawulire naddala ag'ennaku zino ndowooza nga ne moderator mu omutwalidde bali mu kiseera kino eky'ebintu bwe babiraba eby'omulembe guno, era mmanyi n'abantu bangi yonna gye muli ekintu kino mwakikwatidde ku musingi ogwo. Ebiriwo mu Uganda olwaleero, Bwana Museveni, Abattaka ba Buganda, Mengo, kakati abasinga awo balowooza nti ebintu bwe bityo bwe bikola ki, bwe bitambula. Naye nga nze omutunuulizi w'ensonga nja kusaba moderator tusooke tutegeere baani abagenze okusisinkana Kabaka, okusisinkana President Abattaka ba Buganda. N'olwekyo tusooke tutegeere Abattaka ba Buganda. Nga bwe tugenda obbategeera njagala mbajjukize ekintu kye nzize njogera mu shows eziyise. Nabaga nti Buganda erina ebizibu bisatu. Buganda terina bukulembeze. Abaganda tuli banafu. Abaganda tulina obutamanya. Kakati ebyo ebintu ebisatu bitutawaanya nnyo buli wabaawo ensonga. Omukulu omukubiriza wa puroguraamu yaffe bw'abadde atusomera, muwulidde okwogera kwa Pulezidenti okuva lwe yasisinkana Ssaabasajja Kabaka e London mu maka ga Profesa Lule, n'agamba nti tuteekwa okukyusa obuwangwa bwaffe bugende mu mbeera ey'omulembe, oba tubwozeemu tubuggyemu ebimu tuteekemu ebipya. Naye nkakasa okuva Pulezidenti lwe yayogedde tewali Baganda bawera 10 batudde kulowooza ku kigambo Pulezidenti Museveni kye yayogedde nti eyo yebadde namuziga ezeetawaanya Mengo ne NRM okuva lwe byajjawo mu 86 ekya modernity, okukyusa obuwangwa bwa Buganda. Abakulu abamu mu nkukutu bakkirizaganya ne Pulezidenti nti obuwangwa tugenda bukyusa bubeere bwa mulembe.
era mwe batuleetera kabaka alinga agakaani Yes. Corporation Solo. Naye ng'Abaganda ffe bannannyini kabaka tebatubuulidde nti bino bye twakkaanyizaako naani ne pulezidenti. Kakati olwaleero bikomawo tubisanga naye era tewali batudde kubirowoozaako mu ngeri ya kikulu. Lwaki omukulu ayogera ku modernity? Ku modernity. Abantu basambagala busambagazi. Nti tutambule n'omulembe. Abavumye Abattaka ebigambo bye baagala okubavuma babibavumye. Ababasoozezza babasoozezza. Naye wakati awo wonna nze njagala tusooke tubeere bakkakkamu abagenda okuwuliriza pulogulaamu eno. Mugenda kuwulira kigambo ku buli kigambo era mukiggyemu amakulu. Nsaba Abaganda abali ku pulogulaamu eno tugezeeko okwezimba okusobola okwenunula okusinga okulowooza nti nno kino bwe kijja lwakuba tutyobodde ono, kijja lwakuba twagala nnyo ono, kijja lwakuba tulina kye twenoonyeza. Ekyo kye njagala nga tugenda mu pulogulaamu eno tukitegeere buki bulungi. Naye njagala tusooke tumanye Abattaka ba Buganda kitegeeza ki abagenze okusisinkana pulezidenti. Mbadde nsaba moderator onsomere akantu kano. Okakomye wano. Succession. Okay. The struggle for land in Buganda 1888 to 2005. Samwiri Lwanga Lunyigo. Ye muwandiisi. Yes. Sura ya munana. Opposition to the 1900 land settlement, the Abattaka movement. Landlordism imported from England, this pernicious individualism, which though suitable for the English people is ruinous and fatal to us, the natives of Africa. Daudi Basudde, Uganda Herald, 9th December 1921. The institution of clan estates is very... Katusooke twogere ku kali. Nti omutwe gugamba. Opposition... oba okutondawo okuwakanya kw'endagaano y'Olukumi Yes. Abattaka bwe baatandikawo Battaka movement. Kano bye bigambo bya Daudi Basudde. Yes. Yali mubaka wa lukiiko. Naye agamba nti ensonga y'abalandiroodi yasuubulwa Bungereza nereetebwa wano teyali yaffe. Ekyo kye bayita nti yadde nga etuula oba ekwatagana bulungi nnyo n'abantu b'e Bungereza oba Abangereza. Waneeno si yaffe. Kuba enkola yaffe teyali ya kutondawo ba feudal lords. Bano be muyita balandiroodi tusobola obayita ba feudal lords. Ba feudal lords beebo abali mu Bungereza abaagala okwefaananyirizaako Abattaka. Kati bwe tunaba tugenda okusomaawo ojja kwesanga nti batuuka ekiseera bano batandika okutandika movement eno ng'Abattaka ba Buganda babajjeewo ne batondawo be bayita balandiroodi. The institution of clan estates is very well established in Uganda. Indeed, the Ugandan nation is a federation of clans, originally independent statelets with defined territory and clan leaders working as heads of these mini statelets.
And until the reign of Mawanda in the 18th century, the kings of Buganda were merely premiers inter pairs, sharing leadership with the clan leaders. It is for this reason that many administrative posts at the county It is for this reason that many administrative posts at the county level were tied to certain clans and were hereditary down to the 20th century. In an excellent study of clan histories, Nsimbi plots the geographical distribution of clan estates as Buganda evolved and expanded for at least 6 centuries. And from this study, it is clear that clan members originally lived in nucleated clan communities with the clan leaders as land trustees, Abattaka, and above them the Kabaka as the overall land trustee, the Abattaka. Being leaders of their respective clan communities, the clan leaders were very powerful politically, and kings mainly sought accommodation rather than confrontation in the dealings with them. Clan leaders were very active in court politics, competing through the presentation of their daughters as wives to the king to have a sporting chance of succession to the throne by their relatives. And once a clan secured the succession of their relative to the throne, they worked hard to keep him in power. Clans and clan estates gave the Buganda their core identities and senses of belonging. Baganda therefore identify with them in order to get that sense of being Baganda. To strip them of clans is to destroy Buganda or Baganda. Some of them understood the implications of the Buganda land settlement of 1900, opposed it vehemently and wanted it reversed. The sovereignty of Kabaka derived from his power over the disposal of land. Outside the clan estates, the Kabaka had a free land in the disposal of land. His power over it. Outside the clan estates, the Kabaka had a free land. A free hand in the disposal of land, not to individuals but to officials who administered the kingdom on his behalf. As we saw earlier, for as long as they served him, they enjoyed the usufruct from their estates. Once their services were terminated or they retired, the estates would then be entrusted to the successive office bearers. There was therefore no individualization of land tenure, no land owned in perpetuity by an individual and his successors. Kati njagadde tutegeere nti abakulu b'ebika n'obutaka bw'ebika amakulu gaabyo gali ki? Omuwandiisi akugambye nti Buganda yakolebwa ebika bya Buganda. Ebika bya Buganda bye byegatta okukola ki? Buganda. Ebika bya Buganda byalina stateless zaabyo. Nti Baka, Buwaya, Mugulu, yonna buli kika gye kiri. Buli bamu baalina ekika obutaka bwabwe. Kati abaali mu butaka obwo be bajja ne batuula ne bafederatinga ne bakola eggwanga eriyitibwa Buganda. Era ne bateekawo Kabaka. Bali nga Bataka, ono nga yaani? Ye Saabataka. Nga bakkiriziganyiza
naye Ssaabataka mu bano zino stateless ezaateekawo Buganda talinaamu wadde single entity Ssaabataka talina woogamba nti ono ye Ssaabataka eno ye yali state ye bano bajje bamwegatteko kitegeeza Ssaabataka bano be bamuleeta yes mu bufunze olwa Harmony mu bufunze be bannannyini bwa Kabaka ya kati njagala nga tugenda okwogera ku Bataka tusooke tutegeere obukulu bwabwe obuzito bwabwe naki kye bali mu ggwanga Buganda nkufuna bulungi nga tonnafuna nze sooka ofune ebigambo by'omuwandiisi Profesa Lwanga Lunyiigo akugambye atya nti ebika nga biri ku butaka bwabyo byatuula ne bitondawo eggwanga eriyitibwa Buganda era ne bironda ne mukama waabwe gwe biyita Ssaabataka nga bwe tugamba nti ab'Emmamba tugenda Buwaya ab'Effumbe bagenda Bakka ab'Embogo bagenda Mugulu ab'Ennyonyi bagenda Wene Embulimu ab'Ekkobe kya ono omukulu gy'abadde ayogera Wakyasa tewaliwo ogambira nti wano Ssaabataka we yava nolwekyo ekyo bwe tumala okitegeera tujja kwanguyirwa okumanya betugenda okwogerako abasisinkanye pulezidenti bali entitled okumusisinkana oba era kyabadde kigwanidde bantu be baduumira oba balina okutegeera okugenda ewala eri bazzukulu baabwe nolwekyo ebyo tuteekwa okusooka bikola ki okubitegeera kaakati kantandike n'ekibuuzo kyo ensisinkano eno yabadde egwanidde era amakulu gaavuddeyo ensisinkano eno yabadde egwanidde olabye mu kitabo kya Profesa Lwanga Lunyiigo ng'akugamba nti eri mu 1900 ng'endagaano y'olwenda emaze okukolebwa nga abazungu bawadde batonzeewo be tuyita ba landlord oba ba feudal lords abafaanana n'ab'Ebungereza kuba bajja ne batunuulira Abattaka ba Buganda ne state zaabwe ne balaba nga tebasobola kukwamba Buganda kyebava bano Abattaka babaleka ebweru bo ne batondawo ba feudal lords be bafaananya abali ewaabwe Ebungereza kati mu ba feudal lords mwe mujjira Basaapolo Kaggwa n'abaami 8 abagabana square mile 88 ketuyita 8 kati kwoteeka zino square mile 305 ze balekanga olusuku lwa Kabaka ettaka lya bannaddiini n'ebirala ebyo abo bonna ba feudal lords naye Abattaka ba Buganda tewaabwe wawadde kayinkiko ettaka mu ndagaano y'olwenda kati Abattaka batandika oluki olutalo era Abattaka bagenda bamiitinga gavana eyaliwo mu kiseera ekyo Abattaka bazze basisinkana abakulu ab'enjawulo Abattaka ba Buganda basisinkana Pulezidenti Museveni mu 86 baagala okuzzaawo obwakabaka bwa Buganda mu sseemu gye nayogerako nti Abattaka abo bwe baali bagenda bawerekerwako bazzukulu baabwe
kakati onoolwaleero abataka ba Buganda bagenze okusisinkana President Museveni. Yes. Nga baludde ebbanga nga bateekateeka enteekateeka eno ey'okumusisinkana. Nkuwulira. Naye bazze basanga okusoomoozebwa n'okukugirwa nga tebafunye mukisa kumukola ki? Okuva 86 badde tebaddangamu kumusisinkana. Era wabaddewo okusika omugwa okw'amaanyi. Nkugambye nti wabaddewo emiziziko. Emiziziko egyo nga gyesigamye ku sayidi ya Buganda, ku sayidi ya central government. Okusinga oluusi babadde bakolagana bonna. Mengo ne central government. Yes. Oluusi bano babadde b'Emmengo be bakikola. Nga be balemesa bali okusisinkana bano. Naye nga bwe tugamba mu njogera ya Buganda, njagala abantu mwami birungi kibategeere nga bajja kuntegeera nga balemesa ku basis ki, ku musingi ki okuba tugenda gutegeera nga Buganda bwe tugamba nti omuggo omubi gukukwasa ku nkanaga. Yes. Wakati mu kulwana okulaba nti abataka baagala okusisinkana President Museveni, we baafunidde we bayita nga waliwo omuggo omuki, omuggo omubi. Naye nga muggo ogwo omubi mulimu enkanaga. Enkanaga gye nnyinza okuyita Joyce Nabbosa Ssebugwawo kwe beekutte okutuuka ewaani Ewa president. Naye nga ebyo byonna bagenze obikola nga babikolera mu bulumi, awatali kugamba nti tekwabadde kugamba nti no bakola mu mirembe. Kuba bo nga abataka ba Buganda balina bye baagala okwogera ne president. Nga bw'obategedde kye bateekwa okuba, bye bateekwa okukola n'ennyimirira yaabwe nti be bannannyini buki? Be bannannyini bwa Kabaka. Naye nga bo bannannyini bwa Kabaka kumpi balinga kisiimuula. Oli ajja buzzi n'alaba ng'engatta eddugadde n'akijjayo wali n'asiimuulizaako bw'ati n'atambula n'agenda mu nju ye. Bwe bajja okwera ne bakyera ne kyeyongerayo eri. Y'embeera abataka ba Buganda gye bakola ki? Gye era gye balimu. Eyabatuusizza ebadde ebalwanyisa okulaba ani? Embeera eno ye yabawalirizza okutuukira ddala okusinkana president. Yes. Bayisibwanga kisiimuula tebamanyi tebabalibwa nga abaliwo nga abalina omugaso. Era tebatwalibwa nga bannannyini bwa Era abantu abasinga beekanze na bwekanzi nga amawulire gabakubidde nti abataka basisinkanyani president. Era ne bakyewuunya nnyo kuba tebakimanyangako nti Buganda eringa kampuni eyateekebwawo baddayirekita. Nolwekyo baddayirekita ba kampuni bw'obasuula ebweru, abakozi b'omu kampuni ne babeera nga balina enkizo nnene nnyo, eyo kampuni baddayirekita baba bakyalina amakulu? Baba tebalina. Kakati bwe baba tebakyalina baba balina kukola ki? Baba balina kusala magezi oba kampuni kugijjawo. Kuba omugabo gwabwe bwe baali bakkaanya nga bajja okufedereeti nga bateekawo Buganda, bakkaanya ku ki? Ebyakkaanyizibwako ye tuddeyo tubuuze bano Profesa Lwanga Lunyigo bayogerako, si njuki? Profesa Lwanga Lunyigo bayogerako, ne Mayiko bazze Bulala Nsimbi bawandiikako. Batuula wa okukola ebyo?
baatuula ku lusozi Magonga mu ssaza ly'e Busujju gye baakolera ennono zaaki ennono za Buganda. Olwaleero Magonga yavaawo. Ebyakolebwa e Magonga tukyabijjukira. Ekirala Baganda kye njagala bategeere nti Buganda ggwanga lya nsikirano oba lyatonderwa kuki? Ku nsikirano. Abantu abaatuula e Magonga bajjajja Abattaka b'obusolya abaali bakulira obutaka bwabwe ne batuula e Magonga ne bakkaanya bateekewo Obwakabaka bwa Buganda balina abaabasikira oba baavaawo. Nga temunnabuuza bino byonna bano bagenze bati wa pulezidenti bano tusooke tubuuze e Buganda abantu bano mubassaamu ekitiibwa asobola okwanukula ekyaveeyo nti ddala Abattaka ba Buganda bali mu kifo kyabwe kye bateekeddwa okukola ki? Okubeeramu olwaleero. Bwe baba tebaliimu Yes, tugende maaso. Kiki ekibaggisaamu? Ani yabasenda okubaza ebbali? Lwaki tebali mu kifo kyabwe? Ono kyayogeddeko. The court of politics. Abattaka ba Buganda be baddukanya ebyobufuzi by'Obwakabaka bwaki? Bwa Buganda. Be balina upper hand mu kusalawo ani anaabeera kabaka. Era akugambye bamuwa n'abakazi. Buli kika kikompiitinga okulaba nti buli kika kiwa kabaka omukazi okulaba nga amuzaalamu okulaba nga ekika ekyo kifuna kabaka. Ebyo bikyaliwo. Oba byebyo bye tuwulira bye baagala okussa mu modernity ayagala okujja. N'olwekyo nze ndowooza nti Abattaka nga balina okunyigirizibwa, Abattaka nga balina okuvvoolebwa n'okujoogebwa, babadde bateekwa okusala amagezi okufuna we bayimirira okwogera eri ensi esobole okumanya ekizibu kino kye balimu, n'olwekyo oluvannyuma ensi ekisalira amagezi. So nga President Museveni basuubira gye bayinza okuddukira weewokka, gye bayinza okwewogoma. Ekyo kye nagambye nti abantu aboogera ku President Museveni n'aboogera ku mbeera y'Abattaka bayinza okuba ab'omulembe guno nga tebali nga njuki gw'oyogera naye. Akugamba nti mu ntalo tuba ne strategy. Bwe mba ngenda okulwana olutalo luno nkole ntya? Kuba ojja kumbuuza nti lwaki, oba nze kankubuuze, lwaki Museveni omunyankole oba omuwesitaana yajja alwanire mu Buganda gy'ataalina bawagizi, gy'ataalina baganda be? Yali akimanyi nti lwaki teyagenda n'alwanira Mwankole n'ebitundu ebirala ebikola ki? Naye strategy y'abalwanyi be babala wa we basobolera okufunira vibe mu ekyo kye bagenda okupresentinga. So ensinkano y'Abattaka ne President Museveni eri beyond ettaka lye basaba ery'obuwumbi omwenda na biki? Eri ku ttaka, eri saagalayo. Eri ku ttaka baagala ttaka. Okay. Baagala ttaka.
tujja kukinnyonnyola naye kya strategy bolete kya strategy kubuuzizza bubuuza lwaki Museveni teyalwanira Mwankole yes najja mu Buganda anti yali strategy ng'akimanyi alina ensonga ezimu ku ezo ng'akimanyi nti bw'obeera ne Buganda ku mabeggawo obanga eri mabeggawo olutalo kwagala butayagala olina okuluwangula kakati banene wembuliza strategy eno gye bakozesa bwegita strategy strategy yade yakufuna ttaka baagala ttaka lino yika 2 n'ekitundu nkutegeddeko nti oluvannyuma tatonkonjera byesoogedde oluvannyuma lw'okozesebwa ng'ekisiimuula temukyabalabawo obuvunaanyizibwa bwabwe temukyabulaba ne bayeeya strategy nti tuzzaako tugende mu maaso ne program so ensinkano eno yabadde egwanidde yes era yagidde mu kaseera akatuufu yes era nakugambye bajjajjaffe bakugamba nti omuggo omubi gukukwasa ku nkanaga nti mu mbeera yonna kuba nze nja kugamba nti bajjajja Abattaka ku luno baalazeemu obuzira bwe nabadde sibasuubiramu omuntu agenda manyi bali abatinda emigga bayiseewo oluguudo abamu batera okusindikayo abantu ng'omuntu oyo agenda gwa muggo ogwo ninga balina akantu ke bamutaddeko we baagala okupimira omugga guno gwenkana ky'obuwanvu so owaana obuzira bwabwe era wasanyukidde ekikolwa kino ensinkano eno wagisanyukidde si bano be basoose okusisinkana pulezidenti lwakwano tetubageraageranya ku bantu bonna mu si be basoose okusisinkana pulezidenti ate era bali entitled ng'Abattaka ba Buganda Abattaka bano bali entitled okusinkana president naye ndowooza ekikulu kyandibadde ku nsonga ki era tewali agaana nti bagende naye ensonga ki nze ndowooza Abattaka babadde open era omuntu ayinza obutabategeera ayinza kubeera mu kiti kyabo abalina kalica egenda okusisinkana omuntu nga beekwese bano abayambala hijja abasajja abambala gomesi ne hijabu ne bagenda mu State House abagenda nga beebisse ebikutiya beebuzeebuze ndowooza kiyinza okuba ekyo kyekinyiiza abantu nti ate bano lwaki bagenze misana ekirala ekinyiiza abantu okusingira ddala Abaganda ensonga eza presentingidde omuntu bw'ogamba nti tuli mu mirembe era tewabangawo wadde olutalo lwandibaddewo tetunnatuukayo ensonga ze bapresidenti nga bantu bagamba nkubuulidde baani abagenze okusisinkana pulezidenti Battaka ab'ebika yes kati gwe oyagala Abattaka kubalabira mu kiti ky'aba Nobert Mao kyaba Kiza Besigye kyaba Bagundi Bakyagulanyi Ssentamu olowooza Abattaka nabo bagenda kusambagala mu politikisi wammwe mukulu mbino membasi batutte ku leve eyo president yagambye nti ajjukira meeting oba ensinkano yaliwo mu 1981 ne Ronald Mwenda Mutebi nga yes actually mu 1981 yali ready Kabaka lwakabo bawandika Prince ne Professor Lule ne bagamba bakkaanya okuzzaawo obwakabaka bwa Buganda nga bwe bwali nga tetunnatuuka mu njege yaliwo eya 1966 nandisuubidde Abattaka okugamba bino twafuna byoya byanswa baani ng'Abattaka bo ati wuliriza ono akugamba twasisinkana Professor Lule bw'olina ky'otomanyi ekiriwa ne bwe wawuliriza sipiiki tosobola kugisengejja ntambula nali ngenda Libya yes nempitako e London nensisinkana Professor Lule nansisinkanya Omulangira Mutebi yes naye Professor Lule yali chairman wa NRM yes nga ye mukama wa Museveni wawuliddeko nga Museveni agenda ensisinkana chairman wange kuba just dino Lule lyali ddaala
ono agenda ne supremacy ye gye baali bamuwadde nga bamuteekateeka abakama be. Yes. Museveni alambula agenda e London alaba bakama be bamugamba naye ojja kugendako mu maka ga Professor Lule gali awo. Oyogereko n'omuvubuka ali omwo. Kyenjagala Abaganda bategeere nti ekyo statement musobola ogijjamu amakulu ageebuziba nti Museveni okwogera ne Kabaka wa Buganda mu 1981 Museveni yali kusuwa deal nti agenda kubeera president waki. Yes, of course. Era mugamba ngenda kubeera naye bino byojja okukola nga nkuzizze Uganda. Tamugamba nga Museveni eyalire maani. Yali already akitegedde enteekateeka zaaliwo already. Ng'olutalo lweruwera obwo obuwanga bwe mulaba bagenda dukola ki? Ono ali kusuwa diru nti president waki? Wa Uganda. Era bw'aba ayogera n'omuntu ayogera ali confident ne byamugamba byateekwa okugoberera abimanyi. Mukulungi bano be bannannyini bwa Kabaka. Oyo ye yali Museveni? Lemaani? Oba yali Museveni president before nga tannaba na kulwana lutalo. Ne bw'ayogera ku Professor Lule tamwogerako nga chairman w'enaalemwa amwogerako nga akasajjasajja ke yasanga awo ne banyumyamu. Okiwulira? Ne bakkaanya bye bagenda okutambulirako. Bano be yabadde annyonnyola nga tebaliiwo. Bano be bannannyini Kabaka oli gwe yali ayogera nabo. Naye yes. Bano yes. Kati ekibuuzo oli bwe yajja bano yabagamba ebyali mu nsinkano nti bwe twatuula noono twakkaanya ku bino. Kyenandisuubidde bimu ebyandibadde mu meeting eno nti omukulu nga bw'okkiriza nti bano bayinza nabo okuba babifunidde awo. Kyogamba mu bonna nga ku Battaka bonna balonga tewali amanyi mu nsinkano eyaliwo mu 8 mugambye azeemu abibagambye. Ne batasobola kumujjukiza nti ssebo status eri gye wali ogambako eyaliwo before 1966. Ono yabibagamba. Kuba ye Lule yali afudde. Yes. Kakati kiki ekyagenda mu maaso? Bwe mbadde nkunnyonnyola nkugambye bano engeri gye babadde batyoboolwa n'omukulu abadde agirinamu omukono y'abadde namuziga. Nze nkugamba ng'omutunuulizi w'ensonga. Yes. Njagala onfune buki? Bulungi nnyo. Nkubuulira ng'omutunuulizi waki? Olaba bigenda mu maaso mu ggwanga n'owa w'ensonga. Nti ffe kati nga Abaganda awo we twalibadde tuteeka essira lyaffe. Uganda y'enkya.